ennyumba ya Isirayiri sijja kufa nja kulama ndirojja ebikolwa by'Omukama. N'agamba nti oyo ye Mukama wa byonna. Nammwe mumanyi enjigiriza eriwo mu Buyudaaya bwonna
eyasookera ddala mu Galiraaya okuva ku batiisimu ya Yowaana gye yayigiriza. Mumanyi Yesu w'e Nazaaleeti nga Katonda bwe yamufukako Mwoyo Mutuukirivu n'amaanyi. Mumanyi nga bwe yayita ng'agenda akolera bulungi abantu era ng'awonya bonna Sitaani byali adoobya, kubanga Katonda yali naye. Ffe bajulizi b'ebyo bye yakola mu nsi y'Abayudaaya ne mu Yerusaalemi. Gwe batta nga bamuwanika ku muti, Katonda yamuzuukiza ku lunaku olwokusatu n'amuwa okweyoleka, si buli muntu wabula abamu Katonda be yali alondebyemu bakakase, be baffe abaalya ne tunywa naye ng'amaze okuzuukira mu bafu. Yatulagira okuyigiriza abantu n'okukakasa nti ye Katonda we yassaawo okulamula abalamu n'abafu. Ye wuuyo abalanzi bonna bwe baajulira nti buli amukkiriza afuna ekisonyiwo ky'ebibi mu linnya lye. Abooluganda, Mukama yabyogera. Twebalizaako Katonda olw'ekirabo ky'emyaka 66 egya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. N'abasasedooti b'oli nabo, mukulu wange mu Bwakatikkiro Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere, Omulangira David Kintu Wasajja n'Omuzaana Nanja, Musawo Minisita John Chrysostom Muyingo ne baminisita abalala abatwanjuddwa okuva mu gavumenti eya wakati, Nyabo Minisita Prosperous Nankindu nga ye ssentebe w'enteekateeka ez'okujaguza amazaalibwa ga Kabaka, abakulu mwenna abanjuddwa omuli ne mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi avaana okwogera, bassebo ne bannyabo, nange kansooka okwebaza Vicar General okutukulembera mu kitambiro kya mmisa kino. Ssebo tweyanziza, tweyanzeege. Mbakulisa okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu. Aleluya, azuukidde nga bwe yagamba. Nange nkulisa abasirikale ba Paapa basatu ku bo bakojjange balamba bangabi. Mukuliike nnyo, mukulikire ddala. Ntuusa okusaasira kwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okw'Obwakabaka bwa Buganda, okwange n'ab'omu maka gange, eri ab'oluganda lwa Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga. Nsaasira ssentebe w'olukiiko lw'Abeepiskoopi mu Uganda, Musumba Joseph Anthony Ziwa, abasumba bonna, Vicar General owa Kampala, abasaseredooti bonna, naddala ab'essaza lino ekkulu ery'e Kampala, ne bannayuganda bonna
olw'okufa kwa Ssaabasumba okw'ekibwatukira. Tujja kujjukira Ssaabasumba Lwanga olw'okwagala eggwanga ly'e Buganda n'ensi ye Uganda. Olugendo lwe tuliko olw'okuzza Buganda ku ntikko tubadde tulutambula naye bulijjo. Alwaniridde ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano. Abadde avaayo ku nsonga ezinyweza Namulondo. Alwaniridde enfuga eya Federo. Alwaniridde ettaka. Alwaniridde enkulaakulana. Ssaabasumba alafubanidde nnyo enfuga etambulira mu mateeka n'eddembe ly'obuntu. Ndowooza ebirala tunaabyogera mu nteekateeka ez'okumuwerekera nga zitwanjuliddwa, naye tusaba Katonda amulamuze kisa. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gy'ali mu Lubiri alamula Obuganda. Ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokusatu nabategeeza nti Ssaabasajja yali agenzeko e Kenya okubaako mikwano gya Buganda egy'enjawulo egy'enkizo gy'asisinkana, era yagisisinkana. Yakomawo ku Lwokutaano oluwedde nga 2 omwezi guno era mu Lubiri gy'ali. Sabbiiti eddirira eno gye tutandise ennaku z'omwezi 13 omwezi guno, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II lwaweze emyaka 66. Twebaza Katonda amukuumye ebbanga lino lyonna, era tumusaba ayongere okumukuuma ng'alamula Obuganda. Ssebo Kitaffe Bika General weebale nnyo obubaka n'okumusuubiza essaawa mu Kereziya wonna. Bwe tuba tujaguza amazaalibwa ga Kabaka tusoosowaza omulamwa mu nsonga z'obulamu. Omwaka oguwedde, omwaka guno n'omwaka ogujja tuli ku nsonga ya Mukenenya. Kinajjukirwa nti Ssaabasajja Kabaka yakkiriza obuvunaanyizibwa obwamuweebwa aba UNAIDS. Kino kye kitongole mu kibiina ky'amawanga amagatte ekikola mu kulwanyisa Mukenenya. Obuvunaanyizibwa obwo bwe bw'okuba emmunyeenye mu kulwanyisa Mukenenya mu Uganda ne mu nsi eza buvanjuba bwa Afrika n'amakkati ga Afrika. Tusobole okutuuka mu mwaka ogw'2023 nga Mukenenya tufuma mufume. Omubala gwa kukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja guvuga nti abavubuka mubeere basaale mu kulwanyisa Mukenenya. Newankubadde enteekateeka ez'omwaka guno za kinkowooze olw'okwetwangira obulwadde bwa ssennyiga korona, ate kati tuli mu kyekaano ky'okufiirwa Ssaabasumba. Kyokka tubakubiriza naddala abavubuka okuwuliriza eddoboozi lya Kabaka ku nsonga ya Mukenenya. Omuvubuka bw'anaasalawo obutakwatibwa Mukenenya oba obutasaasaanya Mukenenya nga tujaguza emyaka gya Kabaka waffe egy'enkaaga anaaba yeegasse ku lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko. Mbasaba musabire Kabaka waffe Katonda amutebuse buli katego atukulembere emyaka emirala 10. Obubaka bw'amazuukira bwe yawadde Ndoza Mwangulabye ng'akkaatiriza eddembe ly'obuntu
n'okussa ekitiibwa mu bulamu bw'abantu. Nziramu bannange okubakulisa olwa Paasika. Nziramu okubasaasira okufiirwa Ssaabasumba, era tusaba Katonda ffenna atugumye mu kaseera kano akazibu. Ayi Katonda, kuuma Kabaka waffe.